Manya na was John Serunjoji. Of course, Chinengeje chinkosezaamu because mbadde netegekedde mu South Africa okumukuba ebikonde ebi naye tumuwanwe waggulu gyali nasobola okubanga abuuka bakita kubuuka mu poti mu njogera y'ennaku zino nti yabuuse mu poti naye ekyo tekigenda kunziza amabega tekigenda kwekubageza ngenda sigala nfokasinze era ndi kweno fight nga nfokasinze an'amaanyi amangi because bwe nkuba ono nsuubira okugenda mu maaso so nono kamugjewo ndabe ekiddako sigenda kusuubiza bannayuganda rawundi nti mu rawundi bwe tingenda kuba omu opponent because eno gye najja kati bino ebikonde by'abasajja bakulu nava mu byokuzanya nadda mu kulwana naye kyemmanyi okuba kulwana ngenda lwana era fight yetugenda giwininga era musuubire ekigo muyinza obutanyumirwa tuyinza ogimaliriza mu budde nga bukyali naye kyonna kyekiri nze ndi mwetefutefu okulaba nga fight yenkya wali ku kirabo buligato tugirwana ate nga tugiwangula. Hainipi sababu kwa sababu mimi ni bondia mzuri pia najiamini. Ninajua nina vitu vyangu na majibu kachi na counter punch. Skills kama zote. Hiyo Saturday watu wataona vitu vizuri tu. Sio kuongea sana. Mdomo hauongei. Mkono ndio utaongea. Na lingi ndio litaongea. Mdomo hauongei. Nishapokutana na watu warefu kama ngongoti lakini wanajua muziki huu wa misumari. Kwa hiyo siongei sana. Saturday watu wataona kwa macho yao.